mukyala wo gw'olina essaawa zino bw'omutunuulira emyaka 3 afaanana atya? 30 years from now. Waliwo ekintu nze namukyali wange yaŋŋamba ye omukazi yenna wagwira ebbeere wamuteera tasobola amabeere gaagwa. Owali obuzibu weewano ki ekisuula ebbeere ly'omukyala? Tutandikire awo. Kuyonsa. Weebale nnyo ayonsa baana baani? Baana bange. Weebale nnyo. Can't you just be courteous enough as a man n'ogamba ekyasuula ebbeere ly'omukyala wange kuyonsa baana bange? I am going to help her regain her body. Omukyala bw'aba yakamala okuzaala abeera ne kye bayita baby fat. Ateeka okuwakinga out okulaba nti omubiri gudda. Naye wakati awo nga yakazaala olumu babeera bayita mu traumas ez'enjawulo. Pain gye bayitamu nga bazaala si ya bulijjo. It's totally unique. Omuntu osobola gitegeera ng'ozadde. Nze sinza nagikubisaamu kafaananyi mbu I can't. No, I can't. Bw'ayita mu kiseera ekyo olumu yeekyawa n'okwekyawa. Era kyovula mu Buganda olumu bagamba nti yalidde omwana. Ng'omwana buli wakaaba alina engeri n'awulira naavu ezimu ng'alinga avaako. Olumu balaluka n'olulaluka. Kati gwe oganye okutunulira nti omukyalo ono yeeyisa mu mbeera zino zonna afuuke ekyo kyali. Olubuto lwe lwagwe olubega lwali lulinga olwa pireri because of you. Wamusanga alina akabuto bwekati. Ka flat tummy. Ne banno bw'ogenda okusanga mu mabaala abalina flat tummy gaana kkiriza akasuku kasitono bateekamu obujulizi. Nabo bajja kudda mu mbeera y'emu. So the idea is this. Let's start to talk to our partners.